Oli sniper substituta tanafulumya kayimba kapya Sicho Lawrence akyali kwako kuva mu covid ewona tukuba hiti sniper sharpshooter nanga kazina nenkayiga sinza tabanye kuzina. But anyways, welcome on the show. This is Lab Jazz with the one, the king himself, King Olugambo Kalebule poko wano mu ggwanga Uganda ayita kabaka mu lugambo ajambulire lwaki Spice Diana ne manager Roger tebannawukana awo njabbabude ajambulire lwaki ziza bafana paka nakatanadamu kuba hit Kampala lwaki yanga mulo mbakumalireyo oba kale mwita bakabaka b'olugambo mujje mumenze manye ebyama byabwe era lwaki Eddie Kenzo yafulumiza Made in Africa lwaki Eddie Kenzo yakoledde Eddie Kenzo Billboard naye mujje mubimbuuze njabbi bagamba lwaki Eddie Kenzo yafulumiza akayimba nga kaliko yenze mudokitali era kalidinali siringa bali abamaalo Lawrence otegedde abubaka obutukeje bugenda kale mwana mulenzi amanyiddwa nga Chosen Blood gwe mbadde mbaleetedde olunaku olwaleero mu lugambo lwaffe era nga luno lugambo amawuli agayitingana off the street galaga muno Chosen Blood oluvannyuma lw'okwawukana ne mwana muwala amanyiddwa nga Lydia amanyiddwa nga Winnie Nwangi embeera yatandika okuba nga CM Chosen Blood yatandika okuba nga akogga asebengerera takyakuba jimu takyalya bulungi mmere olw'ensonga zino wammanga wano twagwidde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Chosen Blood wetuamuguddeko omuvubuka ono Yekokola ne Sekwekokola kwonna omwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwangi agamba Winnie Nwangi ebizibu bye yamulabya mu nsi muno tali bisanga wantu walala wonna obulumi bwe yamuyisaamu bungi nnyo nga gyenkomeza era agamba okusanga Winnie Nwangi at least asanga Router Entertainment wabula yagambye tekijjawo the fact that muno bano bakyali baaki ba mukwano era we yasinzidde mu kwagala okungi ennyo n'amusindikira obubaka bwa Happy Mother's Day n'agamba first of all ayagala okwebaza maama we okumuzaala n'amussa mu nsi era n'ayeyogera okubanga amuweereza obubaka obw'enjawulo n'aweereza abakyala mwenna gye muli n'abaweereza obubaka obusinga obw'amaanyi ennyo n'abagamba ayagala okwebaza buli mukyala azonga zitojjanga mu lubuto azonga ziwavaayo n'okuza omwana wo oyo nga olaba maama wa Lawrence yamutukuliza n'agamba mbawadde yamutuwanga kirabo tetulina kyakukola tulina okubeera naye mpaka nakati Sicho Lawrence ngaebula maama wange yankuza nampa ebigambo ebingi kati zijja nolikumaca nembasamira nenjasama netamina kyakukola kuba mwagala otegerefa ku bayimbi bamwe. So Chosen Blood ono munnange we yavudde okubanga ayogera ku Winnie Nwangi yavuddeyo n'amwagaliza olunaku lwa maama abalungi n'agamba muno however much industry eno evuddeyo n'eyogera ebigambo binnyo ku Winnie Nwangi wabula kyebatamanyi ku Winnie Nwangi kiri kimu Lawrence ntino Winnie Nwangi is one of the best mothers abali mu industry eno okimanye ekyo Winnie Nwangi ayagala munyo kawalake muwala we nesse kwagala yenna era n'agamba if only Winnie Nwangi could love any man the way she loves her daughter this would have been the very perfect woman to put at home. Byonna Chosen Blood yabyogedde kati kamba tuseko Chosen Blood ng'akubuulira ku mukwano gwa maama nga bayogera ne ku mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwangi bwe tukoma tugenda maaso namuli amala mangi nnyo tovaawo. My name is the one, the king himself, wano ku Celeb Jazz nkola ne mwana mulenzi Lawrence ate nga tuteekamu essente si balala be bannaffe aba King Montage Studios e Nankulabye. Mwetuli mpolampola owaye olunaku olwolwayitula oli mu kushootinga video oluyimba kiri mu kushootinga oluyimba lwa mirembe peacemaking song ndi musajja wa mukisa nnyo okuba nti ndi ku great cause bweti because embeera gye tulimu tunyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo naye amazima gali nti ansi eri emu tulina kukuuma mirembe so kati project eno Yesoman Rafiki yancontactinga ne tugikola eriko abayimbi ab'enjawulo ate nga ffenna eddoboozi tuli mu kuwanika oba omulanga gwe tuli mu kukubira abantu ddala nange ngukkiririzaamu nti gwe guyinza otuyamba abavubuka because bye twetaaga bingi naye ate emirembe gye giyinza otuyambako okugumikiriza oba okutuuka ku byonna bye twagala ekibiina kye tugenda kufuna mu kuyiwa musaayi so nganze Chosen Blood ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi ku project eno ekoola emirembe mu ggwanga lyaffe naye tuze twa project nyingi bwezi naye nga ekijja mu matu gaffe nti mwafunye ku ssente oba mulidde ku ssente mwana neno naye mwalidde this is not for money is not the major goal because nga nange omuyimbi abannayuganda bampagidde ebbanga lyonna bandera kuva nga ndi muto so bwe nfuna chance engeri gye mbaddizaamukko nange kinsanyusa nnyo kubanga munnange abayimbi yeffe endabirwamu ya society kitegeera oba bannabbi oba wandigambye nti prophet oba oli awo tulina abatulabirako tulina betu inspiringa
so sisuubira nti kyandibadde nnyo kya ssente mu kitukulembeza because peacekeeping kikwata kuwa ali mu gavumenti n'ali ku opposition kubanga kyekiyinza okututeeka ffenna okufuna goal kitegeera ebyo emyaka gy'okuyiwa emisaayi gyaliwo nesisuubira nti ku generation eno nga tufunye chance netugendako ku ssomero tukyetaaga approach bwe zityo so I'm not in for money but I'm in for my country ne baganda bange naddala omulembe guno ogwaffe nti wali essuubi mu maaso singa twekuŋŋaanya ne tulemera ku nsonga entuufu ne tuladressinga issues zaffe mu ngeri entuufu I believe mu generation yaffe tusobola okukyusa ebintu bingi nnyo UNFP ne ACORD babayambi batya mwene embeera okuba nti nemusobola okufuna project weti UNFP ne ACORD batuyambidde ddala because era omulimu okugukola omuyimbi oba weetaagamuko kyebayita sente nti production studio wano wonna zino kamera video so kyendowooza nti bapatenalinga ne bekikwatako Route Entertainment yeri behind this Oman Rafiki's company eyacontactinze abayimbi ab'enjawulo so batuyambidde ddala ACORD UNFP big salute for the positive cause tubadde tusuubira Winnie Buyoya okuba wano Omutanzania ajja kujja because man this is new Africa twagala tu spreading ekino tekiri Uganda okka naye Africa yonna era bw'anaaba tuyambeko okutuusa ku campaign yaffe Tanzania generation yaffe no twetaaga emirembe naye ate nga amaaso maggule nga twebeereramu era nga